Embere mbi nnyo. Era nkomye wano era nkyuka ntijjako abatambuze abadde ku ngendo ez'enjawulo abavuzi b'ebidduka kw'ossa n'ab'ebigere bonna bakonkomalidde mu kifo ky'ekayabwe oluvannyuma lw'abakuumaddembe okusalawo okuyimiriza entambula zonna okusobola okutaasa obulamu bw'abantu olw'amazzi agasazeeko oluguudo luno. Tuli ba kitundu kino, tuli ba mu kitundu kino. N'emirimu gyonna gyesibye ebyentambula byonna bizinesi zonna tewakyali kitambula kuba tuli ba booda. Amazzi kivudde ku mbeera abantu okulima mu lubabazi n'abakyayina okuyiwa ettaka mu lubabazi. Emmotoka nnyingi zabiddwako nga zikonkomalidde mu kifo kino nga tewali esobola kudda mabega yadde okugenda mu maaso. Mu kwogerako n'abavuzi b'ebidduka bino batubuulidde nga bwe basobeddwa ng'ekyokukola tebalina ng'ate n'ekyokulya tebakirabako. Bano bagamba nti bamanyiddwa banaaviirawo anti embeera yeyongera bweyongezi kutabuka ng'amazzi geeyongera bweyongezi ate ku misinde gya yiriyiri. Batandise kiro negabotola era waliwo batakola amazzi nga tosobola kuyitawo era n'olutindo baagala kwabika twetaaga gavumenti gyetuyambe. Nze muwanuzi Ronald naye ndi mwana weno Kayabwe naye ndaba wano mwana sikirabangako laba twavudde eri ssaawa 6 z'ekiro naye bino bitandise ssaawa 6 naye nze seetegeera. Ab'ebyokwenda bakola butawera okutangira abantu obutamala gasala Katonga era bakira bataddewo emiguwa egitangira abantu okusala. Abakulembeze twogeddeko nabo baseeya abantu okubeera obulindaala wabula era baliko obwereekivu balaze nga bagamba nti abantu bwe bakuyita mu kusoomozebwa okw'amaanyi anti n'ekyokulya tebasobola kukifuna so nga ne bizinesi ezitambula abalwadde abagenda mu malwaliro omuli nkozi n'eggombe nabo tebakyasobola kusala. Tutuuse Katenga Timothy nze driva w'eno emmotoka ekisinzidde embeerevu lwaki amazzi gano gasaze okutuuka okubeera bwebati embeera okubeera bweti ndowooza butonde bwansi bunyiivu obutonde bw'ensi bunyiivu abantu muyitiridde okutema emiti okulima mu ntobazi era bakikola mu kikomi kati tuli wano tetumanyi banka tetugenda kuvaawo tetumanyi diwe tulivaawo emirimu gyaffe gyonna gifu abantu baffe betulinawo betulabirira bali eyo tebamanyi ki kyetuliko so gavumenti abantu abayonona obutonde bw'ensi mubakwase na mukono gwa kyuma.
George William mutani wa Meja siyomba seri antamu enyonyi government zeeyina zeziba ziwoganya mu bbanga ziti amafuta gafika mu wa musolo etuyambe esindikayo helikopita 2 zijje ekabe mu kisaawe nga bwe zisomesa abajja wano eriba ya masakudda waggulu nga bwetuusa abantu wano mukawukine Masaka ejje abana bagenda e Kampala wano webajja no batwale ekabe mu kisaawe ogwamu obuliramu kalaba kakali awo ogwamu obuliramu wano wenyumiride wewali Katonga wabadde ekiggwa kya traffic police webadde ekwasaganyiza ebidduka ebiva e Masaka wamu n'ebidduka ebiva Kampala okweyogera tutegeeja naye wano wetuli nsaawa zino amazzi gasazeeko tewakyali kidduka kyonna kawewe wakagaali asobola kuva wano okusala okuva e Masaka ngadde e Kampala oba nga asala okuva e Kampala okudda e Masaka wano tuyimiridde wondabira wano essaawa zino emmotoka eziri wali zolengera ziriyo badde traffic wetereka emmotoka ezifunye obubenje ku luguudo ake kayumba aba traffic webadde batera okuwummulira nga bakola emirimu gyabwe gya bulijjo akadde kano wetwogerera amazzi mayitirivu nnyo sipiidi nnene amazzi gadduka era omuntu ogayitamu akadde kano aba kubunkenke bwa kika kya waggulu nnyo mukoka atokota alinga ki embeera eno era ab'ebyogerera bagezezaako nnyo okukola ekisoboka okugezaako okuuma abantu bano nga tebagezaako kufuna buzibu yadde naye ng'embeera y'amazzi eyitiridde obungi okugamba nti omugga guno Katonga guludde nga gujja gubunga mugerezia naye nga tegituukanga ku mbeera eno n'abatuuze bonna bonna abaliwo akadde kano bakugamba nti bukyanga kibeerawo tebalabanga ku mbeera ya mugga guno Katonga nga gujjudde amazzi bwe guti abula tebanaakutegereka oba budde ki emmotoka zino zinamba emmotoka nnyingi tezikyatambula eziva e Masaka zakomye we zakomye n'ezavudde e Kampala zina we zakomye ono nawo olengera ekibangirize wonna gwe mugga ge mazzi agatambula tolina olabira ku luguudo yadde Dolapa kisibye banna kisikirabanga kiri mada so Justin tusulanidde wanene ekayabo n'abatakisi tebalimu yadde ekisa omusajja ajjeko Senegal tebalina kirebe paka wano omutwalo mulamba batukwatiddwako ekisa ne batuleetera sente zaffe naye tebatulekedde mu kisa nga linaffe tusilanyi tugenda mu kuziika kyeki basibye wano ensonga ebajeemu mbu mazzi gasaze getutanalabako naye baganye okutuddiza sente zaffe bazitutte bazituddiriza disitulikiti gwaffe tubonabona kyekyo bannayuganda naffe tuli bannayuganda zikoma wabbali ndala zirwadde zigenda nene nezikoma wala eri nezigenda zonna zikomawo bukomi gonna bwoyimiriramu kabuluze yakutwala mama gobadde olaga nze mbadde wanze ndi wakuno nze nzize kugalaba bulabi naye baabe emmotoka ennene zibadde zigenda naye enaate zaaka zigenda zikoma bukomi zikomawo ajje tukwataganye wamu ffenna tuyambagane naye otherwise embeera si nnungi ate wano kifo kyamaanyi tuli Katonga ajje atuyambe tukwasaganyize wamu oba tugenda kukola tutya naye tutereze embeera eri wano amanya mpitibwa Kambugulo nadi kayabo wano kitibwa Bwanika Pawulo mbeera mu Kayabe Town Council badde ngenda saidire ndabiwanga kukola ku mirimu atujja tuvamu ekikangama ne batugata ate amazzi ga Katonga bakozegana nga waggulu naye emirimu gikyesibeera okuleka asobola okutambuza ebigere yekka yasoboka okudda eri ku kigo saidire ku kigo ewakyali walunguko naye wano wonna amazzi mayitirivugekosi Peter Kizito mbeera wano ekaya wejandira naye kinene ekituuseyo leero wano kirabangako era nsaba gavumenti etuyambe eje etuyambeko tusalemu abantu bizinesi zaabwe zifudde emotoka zinene zipaakinze zitrera
zigundi basi zonna zipakinze ano tezisobola kusalamu ekkubo amazzi mangi era tusaba gavumenti etuyambe kuddewo eze teri agyetegekedde bulijjo tubadde tulaba amazzi Katonga n'abagula kubala ekitundu naye nga kino ekiriwo olwaleero teri yabadde akisuubira kiguddewo naye ndowooza kivudde ku nkuba ennyingi n'emigo emingi egireeta amazzi okuyiwa ku mugga gwaffe guno gwa Katonga ku ssaawa eno kituli mukubiriza abatuuze bonna butagezaako kuwaguza amazzi gano kubanga amazzi galina puresha y'amaanyi nnyo ate olugendo luwanvu galeeta kamunguluza omuntu bageza kukola ki okatambulirako so n'olwekyo tusaba abantu bonna bw'oba oza okulaba amazzi gumiikiriza akagobe kakoma kataddewo akapoliisi bw'oba okoma togezaako okusala amazzi kubanga tetumanyikidirira bulesi eyinza okusika ey'amazzi negakutwala omugga gikolaki ogulaga so kyetusobola okukubiriza abantu baffe bonna babeere nga bakoma akagwawe kakomye tebagezaako okubaguza amazzi kubanga pulesi erabika buli dakiika eyitawo yeyongera okuba ey'amaanyi. What is going on here? Why are you stuck here? Barabara ya Minyivu. Barabara maji meziba barabara. Umetoka wapi? Burundi. Mpaka wapi? Nairobi. Okay. Sasa unafanya nini? Napumzika tu. Okay. Unaomba nini sasa hivi? Naomba tu maji ifungue, barabara ifunguke tuendelee na safari. Okay. Mzee yobadde oddawo. Nzira kikundi ngenda Busheri. Obadde ovaawo? Kampala. Otambuza maanyi? Tambuza maanyi wala soda. Naye embeera tutabuseeko batulinze netuyingira wano ate ne batusala akawunti mu maaso tetugende mabega tetudda kati ebyokukola bitabuseeko tewali kyakulya tuli mu mbeera nfunzibu amazzi ogalaba geeyongera buli kiseera gali mu kweyongera kati tetumanyi kiddako n'agawaggulu gaago gatandise gali mu kutonya. Even fast moving is a problem. Now we are down here with the hunger. We want to try and reverse behind to see whether we can get something to eat. That's the challenge we are having here. Sasa umeendelea wapi? Nenda Mbarara. Sasa shida gani? Shida maji ameshakata barabara, kuna namna tunaweza kupita. Tunaona tunasimama mahali moja, tuone kama msaidizi tutapata namna gani. Hii ni shida siko nene ndio. What is going on? I think there is an overflow by River Katonga. We do hope by the time it goes to 6, we'll be okay, we shall go. Ebi mu kitundu kyange ekyamazima buli omu teri siyinza kugamba ndi kino oba kino lwakuba nti Mukama ebijja Mukama byaleeta mu ngeri bweti ebiseera ebisinga nze ng'omusajja omukkiriza zikiriza mukkiriza naye nga kino ebbanga lyonna gezazaako kontaktinga bajjajjaffe ne bajjajja batubuulire oba baali balabyeko ku mbeera eno teri n'omu yalabyeko mbeera eno so naye katulabe banga badde nasabye wange era esawa yaleero waliwo abanyola begenda osinkana esimayo batulakwatagana kuba bava Kampala ate tewakyali motoka esala kuva eri ku jeeni kyetaaga bapulaana kati esawa yaleero bajje balabe engeri ekkubo lyeteekeddwa okupulaningibwamu ekyamazima ebitundu nga bino byetaaga flyovers tewali kyali kinakwa kati ne bwoga nti ogenda kuzimba olutindo olukoleki wano tekikyasobola okujjako nga bakoze flyovers okuva nti oba Kayabwe buli kisa wali omugga lutuuke mu ttawa waggulu emmotoka ziyita waggulu naye bino ne banaakola batya tewali kiyinza kukolebwa naye kati essaawa yonna ne mulwera kigenda kutuuka kuba kati kugamba okukira wano ku nnyanja bagenda kuddeyo gataliko okuyita mu lwereere so kati ffe nga abali mu kitundu ng'eggombola yange tuli mu matigga bizinesi zifudde tewali kigenda kutambula abalwadde okugenda mu malwaliro enkozi kati tusigaza Masaka naye ne Masaka n'abagenda e Masaka tulinze kati ne Lwera yaddako essaawe wenjogerera Lwera kati tumugweralikire so bwe tutyo eggombola yange bwetyo bweyimiridde buli muntu waali ali so confused tulina okujjako Mukama naye nga bano bapulaana ne bainginias nema buli kimu kyonna buli kitongole kyonna ekikwata ku nsonga eno kyetaaga kijje batandika okupulaninga ebintu ebiri mu myaka 10 mu maaso naye ne bapulaningira wano ebyajjo bino tugenda kubeera mu mbeera bweti ate n'ekirala buno bonna bubaka Katonda bwali mutuweereza tutandika okusetinga ensi gavumenti kyekiseera okusetinga ensi nga bapulaninga mu biseera ebinajja
obudde buno amazzi mangi nnyo oluguudo luwekeninze amazzi bukeeredde nga gasazeeko Katonga abantu baffe enjala ebaluma abalina okufuna okugenda ebudde eri busukka Katonga abalinayo abaana balina okubawa ekyemisana tebasobodde kubawa kyamisana kuba kakati balina we basobola kuyita ndowooza nti yinula webeera yakutereeza kizibu kino yalibadde kati ate erowooza ku flyover okusobola okubeera nga tubeera nga tujjawo ekizibu kino ekyamazzi agatandisa ate okusala tuli ku bunkenke batufunye okusoomoozebwa nze mmeeya wa Kabe Town Council Kasule Zeti tufunye okusoomoozebwa mu kitundu kino naddala ku luguudo luno Basaka Road nti Katonga yawaguludde okulaba nti yagasse dda nti essaawa eno emmotoka eziva e Kampala okugenda e Masaka tezitalina we ziyita neziva e Masaka okugenda e Kampala tezitalina we zikola ki we ziyita naye ng'embeera toyinza kunoonyaani oba toyinza kunenya baayindula kubanga oluguudo luno naddala no mu Katonga libadde waggulu naye nze gye mbadde nsuubira okulaba nti bagenda kuwaguluza yalibadde nga Kibukuta ng'ogenda ku Gyaliya City ekitundu ekyo kibadde wansi naye bugenza okukya ku makya nga Katonga amaze kukola ki okuwagulula naye nga mmeeya wa Kabe Town Council nkubiriza abaganda bange naddala ba boda nti essaawa eno wabeera ekirungi wabeera naki n'ekibi oyinza okuba nga ozise kulaba amazzi ogenda okukeera ogenda okudda emabega ate nga piki amaze gikola ki okugibba nkubiriza abaganda bange aba boda okulaba nga mwerinda ku bidduka byammwe essaawa eno era njagala okwebaza ekitongole ky'ebyokwerinda ekya security kikoze omulimu gw'amaanyi eri ebidduka bino naddala ku luguudo lw'e Masaka omuli zitulere ezibadde zitissa amafuta ezibadde zitissa eŋŋano mbadde nfunya okweraliikirira nga mmeeya naddala ng'eno kampani gye tuliraanye eya Zongo Bbanga ng'omwana ayinza okuba nayo ky'emmotoka emu ate oluvannyuma emmotoka zonna ne zikola ki ne zijja naye njagala okwebaza ekitongole ky'ebyokwerinda okubira ddala MP wa DPC paka OC Station Kayabwe bataddeyo embeera yonna okulaba nga bakola ki bakuuma ekitundu kino era essaawa eno tebakkiriza Nama di sini dia makan agak punya, eza kamera